Bingi nnyo nsaba musharinge video eno okusooka bena njagala congratulating His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Webali nnyo webali ddala okutwetika ku bibegabega obulumi bwaffe obutamanya bwaffe abamu n'obusiru bwaffe n'obwetikka n'otulwanirira. Mukama kuwa omukisa. Bingi mwabirabye najja nemba interpreting ekintu ekyali luli His Excellency lwe yali ne Papa ne Ban Ki-moon ne Hillary Clinton ne nkibabuulira ebimu ebitono kuba byonna si bwe nabyogera ebitono ebyoku nembyogerako mu international politics. Again, waliwo ebirala ebitono byengenda okwogerako ebimu nga bisigala amabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka yabadde nomini wa documentary mu Oscar Awards filimu ye oba documentary ye yakutte ekyakubiri ya Ukraine ye yatutte kifo ekisooka ye yakiwangudde. Now eno tulina Museveni eyaffe etambudde netuuka wali nebuutikira ensi yonna kati ng'eri eya Ukraine ne Russia yo teyogerwako eringa etaliiyo kati yo nejja n'erya Putin ne Museveni. Putin Museveni ba dictator ababiri. Bulijjo tubagamba Russia ne China bazimba dynasty mu Africa. Era ne tubagamba omuzungu ateekwa okuba dynasty eyo China ne Russia tebazimba empire yaabwe mu Africa. Mu Africa bakozesa Museveni documentary eno emaze okwanika Museveni ate neeri neyanika Putin. Oba ekintu kino bw'okigatta okitegeera okiraba njagala bajjirayo akatono ku international politics ali mu documentaries ezo kubanga wali abamagaye bana empasa tubadde tumanyi egenda kuwangula tekikomaawo. Ulira comment mwebale okutu nominating mu Oscar Awards oba muzituwadde oba temuzituwadde. Uganda eyagala ddembe lyayo. Ani akutte ddembe lya Uganda? Russia bamulabisiza ne Museveni bamulabisiza kati mbunna abamu muweddemu amaanyi. Mwe politics ono nakugamba waliwo ebiseera we twabeera 2021 twalinga bangi ku social media ngona ataddeyo nga live nyingi waliwo we mutuuka nga politics avudde mu kuwandiika ne mu kwogera nga agenze mu kibalo. Nali njagala kukola geography ku senior 5 combination gye nali nonze nga njagala kukola hege omanye ekyanzigisaamu geography bw'otuuka ku S5 S6 geography ajjudde mathematics kati nembuuza ono geography ki alimu calculation zisimanyi buno calculating olwazi so mbuno calculating ninga mani bannange nze eri nadduka mathematics ate musange wano mugundi. Politics aina watuukanga wa mathematics nga wakubala kati nga bw'oba tomutegedde nkugambye twajja tukongokako okuva 2021 twajja tukongoko ife 2021 sayina bantu bandaba okimanyi naye nga ku Facebook kwendi era nga njogera 2021 twagenda otuuka awo mu kalulu awo nga nyina abantu bange nga 13 awo lwe nakuba 2 kwolo sebaka nengamba mama nyako ekyalo kyonna kyandabye awo nga live ziri west zibeera mu kensi manyi
tewakyaliwo n'omu gwe tulaba wano kati politics yayingira mu mathematics kati maaso ono bw'oba tomutegedde nga toyina wali nga wali toyinaawo wali naye mumanyi kye bayita mpoma satellite so bw'oba n'okuba Museveni sooka okube wawe yeesigamye Putin kati bonna ba dictator amaaso ku lutimbe okitegedde ekyo njagadde ensooka enzijewo ekya documentary Bannayuganda mwaganye okunona His Excellency Kyagulanyi ku kisaawe leero mbadde mmanyi Ssennyonyi agenda kyogerako nti abange nti tugende tumukime Ssennyonyi ne mulinda oba anaakomawo nkya ne tutanona His Excellency gwe kuba Museveni tali yekka ng'onookuba Museveni mu stadi ng'ani amukutte Putin naye dictator kati bwe baba bakuba tokaayana nkugambye bwe bakuba ono oba oli baba bakuba ono okitegedde kitandikidde mu documentaries don't joke ojjukira nga His Excellency yagende Ukraine documentary eride ye Ukraine ojjukira nga yagende Ukraine mu mizinga era yawangudde politics international politics bw'oba yagala okuzanya international politics olina okubanga wayita mathematics omanyi gwe kye bayita olumati nze nali nkola olumati omusajja n'asuliko omukaaga n'ampa ekintu ekirala n'ennyiga n'enfuluma n'entambula n'engenda banyiza afande Katumbule mu magye n'agamba gye mu muwezi ngenze n'amugamba geza ogendi n'agenda tata n'afuluma n'agenda nange ebyo bye byantwala ebyo nenva mu lumati nfunye mukaaga ate ogusulika n'ensigaza mu maaso wange mu mutwe nga yasigaddemu naye nga wali musudde kubanga ye yali mu mutwe gwange ojjukira nga His Excellency yagende Ukraine ne mumuvuma mbwagenze Ukraine kati agenze okitegedde kiki yanone Ukraine vibe ziri hayi kuba twawangudde gwe n'osaaga so mbabuuliddeko ekyo kitono oyinza obutakisanga walala kati tandikiraawo ogende ogattirizeeko ebibyo Mukama akuwa omukisa tugenze mu securitarats 1 era oluvannyuma lwakyo ku lunaku lwokuna Museveni agenda gende Russia ne mumuvuma mbwagenze Ukraine kati agenze okitegedde kiki yanone Ukraine vibe ziri hayi kuba twawangudde gwe n'osaaga so mbabuuliddeko ekyo kitono oyinza obutakisanga walala kati tandikiraawo ogende ogattirizeeko ebibyo Mukama akuwa omukisa tugenze mu securitarats lwakyo ku lunaku lwokuna Museveni agenda gende Russia Museveni yafuniddewo dda yakakasa jjukira emabegako wabadde ayagala gendayo naye ng'obulamu buzibu kati Museveni ne Kagame ku lwokuna bagenda gende Russia bagenda genda Museveni Kagame owa Ethiopia owa Eritrea n'owa Somalia bamaze ddo kikonfirming lwaki documentary naye okukyala kuno kugenda kuba kwa kyama nnyo kubanga gwe waliwo ekintu mu politics bw'oba oli mu politics wali buli move oyina ogibala bo bakitegedde dda buli move etekingibwa bweti oyina okujoloba nkugambye buli kintu kyonna mu politics kiba n'amakulu tokirekaawo kati simanyi oba banakyogera oba ebifaananyi binaafuluma naye nkugambye ku lwokuna agenda keyukule egindi Russia naawe ekirala naze nenjogera securitarati y'enkejje ey'ennyanja kijja ne Barola oba gye bayita Kakyera Museveni yanyoose n'agamba naye bannange
omwana onani ebintu bino bifulumye bitya n'ayomba yabayombeseza n'abayombesa Museveni yayombye yanyoose ulira kiki yagambye nti ddiru ye njonoonye babadde bagenda kunyigiriza abantu b'oku nnyanja eyo era mukiwulire babadde bagenda banyigiriza indirectly babaguleko ettaka eryetoolodde ku nnyanja eyo mwabaliwo bannannyini ttaka eryo babaguleko ettaka eryo ku ddondolo ku bbeeyi eya wansi kubanga bayagala okuzimbawo ekkolero mwe bagenda okutereereza ezenkejje ezivubibwawo nti kubanga ezenkejje baagala zitwala nga ziri fresh kubanga baagala kasiliva kaazo ako nga kakyali kalamu tebaagala zitwala nga zikazi oba nga zoonoonese kasiliva ako ke basinga okwetaagako kakola ebintu bingi eddagala ery'omumpiso n'ery'empeke erikola ku kookolo simanyi erikola ku ndwadde empitirivu nnyo kati babadde baagala kubanyigiriza awo babeetamise ekitundu ekyo okitundu obukadde 3 obaguze yiika ku bukadde 3 bagulewo bazimbewo ekkolero n'ebirala byonna kuba enkejje zaawo ze zisinga obulungi mu nsi yonna yagambye omwana atwonoonedde ddiiru kati abantu tebakyatunzeewo ne bwe munyigirizibwa mutya temutunda ettaka lyammwe eriri awo basajjamu ne bakazimu abakooki temugeza ne mutunda ettaka eryo Museveni ebyo byayagala kubanyigiriza agule ettaka lyammwe alitwale akolerewo ebindi ebirala muwulidde ebyembagamba eyo security alert kye yamukoze Katonda yakimanyi now mwataginze yina bawadde ebyawandiikibwa bannange natandise ntya gundi olwaleero video y'olwaleero egamba bweti gavumenti yavunda naye ekkanisa oba ekereziya ate byo byavunda nnyo kati ekibuuzo nembuuza omuntu agoyingewa wandiika ebitabo bino wandiika ekitabo kya Leviticus chapter 5 Leviticus abaleevi ekyabaleevi essula 5 olunyiriri olusokotuka ku lw'omusanvu wandiika Numbers essula 5 okuva ku lunyiriri olusokotuka ku lw'omusanvu ebyo nno bisembereganye eno bayibuli gyetandikira nga wakava ku lubereberye genda awo ndabisangawo Leviticus essula 5 olunyiriri olusoka paka ku lw'omusanvu Numbers essula 5 okuva ku lunyiriri olusokotuka ku lw'omusanvu kati tugendagendako ne mu ndagaano empya tujjeyo Makko essula 1 olunyiriri olw'okutaano kati bw'omala ekyo muntagingire omufaaza eyabadde mu ekereziya eyekalungu eruka yasimanyi gye baabadde Honorable Ssenyonyi ne Nabbanja mu muntagingire incident eyo yekoze programu y'olwaleero politics w'olwaleero mu Bible and politics mwalabye ebyabaddeyo omufaaza n'abagamba temuyogerera wano ye yakiyuse kweyuza temweyuliza wano muneeyuliza ebweru n'abajjako akazindaalo kati kambabuulire bw'obanga oyagala okuweereza Mukama saba Mukama akuyite obeereko calling obeereko koolo okuva ewa Katonda toweerezanga Mukama ku lw'okuba olina diguli mu theology toweereza Mukama ku lw'okubanga wagenda n'obisoma mu ssomero ojja kukola bya kisiru ng'oyo faaza mu mugambe nti musiru era bwe muba musobola mu mutagingi mu buweereza waliyo kye bayita calling nga Mukama yakuyita Mukama bw'aba yakuyita teweetaagisa diguli mu theology sibaganye genda kusoma
okusoma kutuyambako kintu kitono nayo ino kubango ina koro nga Mukama yakuyita kati abamu olwokuba Mukama teyabayita nga basoma bisome ne bagala otuka kasanga omutima ate gubagamba nti okuweereza Mukama olina okuba nga oliko koro oba calling nga Mukama yakuyita kati bo kye bakola ne batungisa kola n'agiteeka wano mu bulago bwati omutegere nti oyo mwawule oyo mufaaza kulwokuba ayina kola naye tayina koro tayina calling okitegedde kati ye Museveni kyava aleeteteeka n'agamba okuba omuweereza okuba omusumba okubani olina okuba nga olina diguli mu theology waayi baagala okola ebiri bye bakusomesa obusiru ng'ono faaza bwe yayolesezza mu yeekaalu olunaku lw'eggulu gwe faaza oli musiru omwe wa Mukama ali kunze Ssaabasumba Kizito Lwanga oyo omusajja mugjeeyo taliiko kanyangwe ngende mu kigambo kya Katonda nkukubira embaata zaaneti zino omwe wa Mukama ali kunze Mukama antumye naye bannange eyeekolera nani eyeekolera ne Honorable Lutamaguzi kwegamba mwasazeewo mutwale gundi ya Bible and politics lwaki tebatuwa copyright ku bintu bino nenfuna copyright ku Bible and politics Lutamaguzi yasomeseza Bible and politics nentuula eno nembanga atabuuliranga ku Bible and politics yatugambye abafalisaayo abeekirevu balumwa nnyo nga Yesu azze naye bannange nembanga atabuuliranga ku Bible and politics naye Lutamaguzi ani gwofuula ow'ebigere Lutamaguzi yanfulidde ddala ow'ebigere nembanga atawuliranga ku kigambo Bible and politics moderator ani yeekolera muganda wange yeekolera toyingira mu gaapu zange abasajja basomeseza Bible and politics nzenna nenjasa mabwenti nemmere neesirira gye nabadde enfumba ani yakawulidde yatugambye Yesu bwe yasituka wali bwati n'azaalibwa abafalisaayo ebirevu ne babisalako Lutamaguzi bulijjo oli luddawa yagambye bannange politics yakaloba okuva Kyagulanyi lwe yajja ate tannaba akyatubonyaabonya omwana oyo tatuyisiza bulungi ye mu butuufu omwana atukoze bubi naye kino kiri ne mu Bayibuli nentandika okukebera Bayibuli nga mu ebiri mbadde sibisomangako bannange yeekolera wano yeekolera yakyaza omuzungu n'ayogera oluzungu n'ensirika ku Bible and politics nfiirawo bannange Kenzo mutwanguyize copyright abasajja bantwala saagala bintu ebyo bannaye ekyo kyekintu kyennina mu nsi ne Ebeni ne Mama Ebeni bye bintu ebyange byennina mu nsi nga byange Bible and politics Mama Ebeni ne bannange Mama Ebeni ne Ebeni nafande katongole wange bye bintu byennina mu nsi njagala copyright byonsooke mbiwandiise nkusange kukimu ku ebyo nga weetala bwoti okkirira bw'oyambuka nkulage abanona copyright ngenda okuyira mbuno baba wa ssente eno Bible and politics bagitwala copyright si abayimbi bokka nange wano njeetaaga wamagge owulira tugenzemu security acts internal affairs mumaze okuntagingira abantu abo internal affairs nakugamba bwe nkugamba ekintu kyonna ekiva mu ministry yonna mu Uganda tompakanya ate bwe nkugamba ekifa mu internal affairs towakana nayimirira wano nga sivuddeewo nenkuba essimu mu internal affairs ne bampeereza passport if you are joking nga ndi wano nenkubira minisita nemugamba gwe omusajja w'omulaba bw'ayagala nga Museveni mbuno anoonyerezaako simanyi passport yange weddeko agenda kunkwata mbuno wandiikire kata nga sina passport mbuno banzizeeyo ndi kumpoma satellite mbiraba konze okay
Abaana ne bangamba gwe ubire passport ye gwake naku z'omwezi bweziti ne bweziti. Nga ddala zezo. Ne bangamba omusajja agenda kukima. Ekyali kulumbuye ekikujjira. Konze nga byonna babimazo byonna bina bamazo birabana. N'agamba mumuleke passport eggweko mu mukime. Nenkwata essimu. Nenkubira minister. Njagala passport. Nengamba leta nini namba ne mwa nini namba. Nengamba jangu yenno. Nenfuna passport nga sivudde wano. Nga sisayininze kiwandiiko kyonna. Nejja wano. Kati don't joke bwe nkugamba internal affairs. Oba state house. Oba ministry yonna. Kati wulira. Mujjukira bwe nabagamba nti nno Mpuuga passport ye government yegirina. Museveni n'Amongi simanya Amongo muwulire kino. Mpuuga afunye passport endala. Mpuuga agenda kudduka mu ggwanga. Teka waabi. Mpuuga afunye passport eyawukana ku bimwogerako. Agenda fuluma nga muntu mulala. Mpuuga afunye passport agina mu ngalo bwati. Njagala omuntu awakane. Mpuuga tadduka mu Uganda no. Mpuuga tadduka mu ggwanga. Mpuuga afunye passport. Ate mwe musobola okuwakana ekirungi ye Museveni wange amanye bye njogera. Kati Mpuuga owedde. Bw'oba wakana genda obuuze mutabani wa Tamale emirundi. Genda obuuze Isimole Kisasi. Yali Adduse ne muwaabira yafiira mu Uganda. Kadaga yali agenda kuddusa Tamale Junior. Ne bamuggyako passport. You are joking. Ne Mpuuga yagala kudduka afunye passport okuva mu internal affairs. Eyagimukoledde nkusonyiye. Naye naawe nkumanyi. Oba ozannya nange. Mubeere mu Uganda tugifundemu. Mulowooza byebyo byokka? Si byebyo byokka. Ow'ekitiibwa Mpuuga yakyali wa kitiibwa. Esente zonna nga bwe yazirya zonna bwe ziri mu kufuluma. Ku lunaku lw'okutaano Katikkiro yatwala Mpuuga mu baziba nga bagenze kuloga bagenze kusamira. Omanyi Katikkiro oyo mulogo. Olaba abasajja bwe baba baloga balogera nnyo mu miggo. Katikkiro temumulaba nga yeetambuza n'omuggo ebiseera ebisinga. Nga najja akwata omuggo balizootinga ku ddogo. Yatutte Mpuuga mu ddogo esimanye ekiziba. Ku Friday njagala beegaane. Mbuba tuloga ife bakyatuloga. Wulira ebyongo bivuddeko. Omusimbi gutokomoka. Mpuuga yatuuse abaana bakuba ku Mpuuga omusimbi. Era bwe batonna bakulya ku ssente za Mpuuga ng'oli Uganda. Olina ekikyamu ku mutwe. Dduka ogende oziryeko. Wulira. Mpuuga yatuuse ng'abaana bamulimba bw'anoonya abantu abamuhakingira emails za His Excellency Her Excellency the President, Acting President Zedriga ne Honorable Senyonyi. Right Honorable Senyonyi, Leader of Opposition. Munnange ng'abaana bamukubako omusimbi simanyi bukadde ameka. Nga bamugamba tugenda zihakinga. Nga bibalema. Nga bagenda bakolayo tweet gundi. Email gye mwalabye Mbubba abadde banyumya ne Zedriga. Nga abaana bazimweza nga bamugamba tulabye bye bakwogerako. Gundi nga babiweereza Mpuuga.
nga bitandika okutambula mbuno bahakinze page ya His Excellency ani yabirabyeko nga President Zedriga abekubye mu stamp fake n'oluzungu lufu ani yabirabyeko ebyo omwana yabiriddeko omusimbi bwe yamaze okubiwa Mpuuga n'atomera omwana n'ajjako amasimu Mpuuga akuba ku simu z'aba IT ziyitamu omugenzi yagamba Kibuyaga bw'aba atwala ne byataleeta sente y'ekibijijje mu yiyo aba IT simu ne bazijjako kati ali mu kuloga teyakomyawo abaana ne bamulyako omusimbi mbuno bagenda kuwuliriza byayogera babimuwe mu MTN ne mu Airtel abaana b'omu MTN ne Airtel balidde sente za Mpuuga bannamawulire ku ma TV n'amaradio okumuwolereza omusimbi gutokomoka abataka simanyi zigenze zireese gundi simanyi gajuule gajuule negwe Kayiira munnange twesonyiwe tulina omukwano mungi ku mbogo Kayiira mukwano va mu bintu bino Kayiira nja kukuba omusekuzo ku mutwe Kayiira gajuule ndeka nabagambi mweze sibagamba ekintu ne muwakana wano nabagambi Katikkiro akubira buli muntu aveeyo abataase bataasa Mpuuga nabadde ndyawo nga Kayiira gajuulaze ani yamulabi mbu bannange naffe tuyige engeri gye tukwatamu ensonga wano mu Buganda bannaffe bali ab'emitala bo tetubibawuliramu kuba babbi mbu naye naffe beezaabwe babikola batya ensonga zaabwe Kayiira gajuule lwe bakuba His Excellency emiggo mu Arua waliwa oyina kye wayogera oyina kye wakola lwe batta abaana mu November 2018 ne 19 waliwo mu ggwanga ebintu byonna bye tuyiseemu mu ggwanga Uganda wali okozeyo statement kati taata Kayiira gajuule layiro sirika nga bwe wasirika sirikira ddala zino ensonga tuzimalanga tujja zimala mwasirika musirikire ddala Pokino musirikire ddala wano Kabaka yalwala n'akoma ku mugo gw'entaana Kayiira gajuule tewavaayo naye lwaki obwo obukulu bwa Kayiira gajuule tebabuwa Ssuubi Ssuubi avangayo mu biseera ebizibu lwaki Ssuubi takulira ekika ky'embogo oba omukazi takulira kika babuwe Shadraka mbogo ye Shadraka mbogo naye mmwe basajja mmwe tubajjeko ebitiibwa tubiwe Shadraka mbwagenze okulambula ente kiti walambudde abasibe eruzira lwaki wakabalambula emirundi emeka lwaki tewalambudde abasibe eruzira gajuule Kayiira tosazaamu omukwano gwaffe gwe tulina ku mbogo nkubuulira mutwesonyiwe zino ensonga tujja zimala mwasirika musirikire ddala mwe mutuleke Nabukenya bwe yafa oyina kye wayogera kyeyina bwe yafa oyina kye wayogera byebyo nno musajja mukulu atandise okwekwata ku bisubi atandise okutomeza basajja bakulu ng'abayingiza mu nsonga ezitaliimu nsa ku nsonga za Buganda ez'amaanyi tebasituka naye ku busongasonga bonna basituse abakulu b'ebika obadde oyinza n'okulowooza nti oba Buganda tekyalina bakulu ba bika kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga eri n'omu avaayo kubyogerako wabula mu nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba bonna bagirabye nga y'ensonga enkulu esaanidde okubasitula bonna badifendinge ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga ye bwe yeeyita nti wa kitiibwa bavuddeyo era ne bavumirira nnyo Kyagulanyi Robert Ssentamu nti okubeera ng'oli musajja Muganda ate n'oyisa bw'otyo Muganda munno kiri kigambo bugambo ate nga kirebwa n'omutaayonka nti kuli kwabadde kulya nguzi Kyagulanyi Robert Ssentamu agezaako okutaasa nsimbi ya muwi wa musolo naye waliwo embeera Kabaka we yatuukira nga bamuwadde obutwa agenda kufa teri mutaka n'omu yavaayo kukyogerako
oba okukivumirira nti baani abakola ekikolwa ekyo. Tulowooze nti baali babimanyi ne basirika busirisi, oba tulowooze nti byali tebibakwatako nga balaba ng'ensonga ya Mathias Mpuuga Nsamba yebakwatako ennyo. Mathias Mpuuga asinga kabaka amaanyi? Mathias Mpuuga okufuuka ow'ekitiibwa ani yamufuula ow'ekitiibwa? Si Ssaabasajja Kabaka? Lwaki Ssaabasajja gw'afudde ow'ekitiibwa ye mumulwanirira ate ye abawa ebitiibwa ebyo bye mwerimbikamu ne muba nga temusobola muyirawo mubiri? Be bonna abantu baffe. Ssente ebafuukidde ssente nti balowooza nnyo ku kulya ne beerabira ebitiibwa ebyabaweebwa n'okukola obuvunaanyizibwa bwabwe. Ssente zaabwe yafa oyina kye wayogera. Abaana be baleeta mu makooti ne babazaayo oyina kye wayogera. Sirikira ddala. Musirike mwe tujja batamya Uganda. Anti mwe mwagitutamya dda. Tujja batamya Uganda, tujja batamya bye mukola. Mbabuulidde. Omusimbi gutokomoka ku Mpuuga. TV, radio, MTN, Airtel, obulogo, abataka, n'abataka baziriddeko.